أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mikwano gyaffe mirungi abatulaba, Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebingi byatukolera mu bulamu bwaffe, nga mubutuufu Allah atukoledde bingi, lwakuba tetera nnyo biteekako birowoozo byaffe. Sajja abaddewo Haji Hussein Kyanjo, tusaba Allah safaari gye yakutte abeere nga Allah amusaasira, nga atambulira ku kyaja. Gwe nga tutambulira ku kyaja ali eyandaba, oli oba ayina ezzambi lye yakola Allah, oba gwe osaala nnyo obadde osaala nnyo okumusinga, naye abange byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikola. Oli n'amuggyako ekyengera mu byengera gwe by'oyina, ayagala gwe akyakiina omutegeera amaanyi ge era omwebaze. Abange bubadde bulamu bwa kuyiga, obulamu bwa Haji Hussein Kyanjo byakuyiga bingi ngaffe abakyaliwo abalamu, kubeera ntutereeza n'okuba ntukozesa bulungi ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa, n'okumanya nti obulamu bwe tulimu tukola byafaayo ebigenda otogebwako nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi. Bw'oliba ogenze wendiba ngenze, abantu balituwaako bujulizi kiki? Ye bujulizi ki bwe bagenda otuwaako? Ye bamuwaddeko bwe bamuwaddeko, abadde ayagala obusiraamu bwe, abadde wa mazima, ebigambo ebyo bali bikwogerako oba bali binjogerako nga tuvuddewo. Ke kaseera nze naawe tweddaabulule, andaba omulungi ampuliriza, okubeera nti obulamu bwaffe tubutambuza mu ntambuza enaatuviirako okubeera nti tufuna obujulizi obulungi obunaatogebwako oluvannyuma lw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu tuli bajulizi ba Allah eri omuntu ono aba afudde. So bye twogera bibeera so sensitive ku mufu oyo, tulwana okulaba nga twogebwako ebirungi nga tuvudde mu duniya. Tuzaako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yabeera ng'akola kaweefube owotutuusaako eddiini mu Siraamu. Mukwano gwange ali eyampuliriza era tulaba, mulamwa gwaffe mukadde kano tuba n'omulamwa gwa dua. Omulamwa ogwo gwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga tuli ku dua, ezimu ku dua ezakozesebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edua ya Zaid ibn Arkami, gyatuga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga ng'akozesa eddua eno, nga twagala olwali tugezeeko okubeera nti tugikomekereza eddua eno. Omulundi ogwayita twatunuulira paati eyega nti wa min da'watin la yustajabu laha. Allah tukusaba obeere ng'otutaasa da'wa, olusaba nga muntu Allah n'atakwanukula, tutaasa edduwa ezitayanukulwa. Ne tusaba n'osaba n'otuuka n'okubeera nti oggwamu amaanyi mu mbeera efaananako bwetyo, ng'olumu kiyinza okuba kivudde okubeera nti li adami husnu dhanni bi rabbi bil ijaba. Olumu nga kivudde kubeera nti endowooza olumu gye tubeera nayo nti ne Allah anampa, n'osaba ng'ogezesa, ogezaako bugezi, era bw'atyo ne Allah ku byetaago byajja kugezaako bugezi tajja bikkolera, olw'okubanga naawe omusabye ng'ogezesa. Era ekyo kimanye nti mubimu ku bigaana edduwa zaffe okubeera nti Allah azaanukula obutakakasa ani gwe tusaba, ani gwe weesigamiza ensonga zo, ani gwe weetikkisizza ensonga zo. Kivula nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagaa nti udu llaha wa antum muqinuuna bil ijaba, we mubanga
muli bakusaba Allah mumusabe nga mukakasiza ddala agenda kubawa. Tosabanga Allah ng'ogezesa kandi bo ba Allah nampa kangezeeko, musabire ddala nga wa anta muqin ala al-ijab, ng'okimanyi nti kakasa agenda kunnyanukula era alina obusobozi obujjawo obwetaavu buno nga bannabbi abakulembera. Ojja laba edduwa zawe zonna nga ziraga obumalivu bwonna Allah agenda kikutula kyamusaba. Neffe kangezeeko seeka yatugambye tusabe kamale gasabako ndabe. Gy'onaakoma ng'oli mu mbeera eyo ggwe omulungi andaba nga bw'oba osaba Allah omugezesa bugezesi, era wallahi naye ku nsonga zo ajja zirekaawo mu kuzigezesa nga nawe wogezezzaako. Ekirala au da'wati la yuhibbuha Allah lima fihi min su'i au qati'ati rahim. Oba omuntu okubeera nti osaba olusaba Allah lwatayagala, mathalan okusaba Allah nga mulimu omusaba kola zambi, Allah nkusaba nzibe, nga gwe ekigendererwa kyo olaba ababbi abo nobuse basaba Allah agenda kubba akimanyi ali mu haram, naye asaba Allah nti Allah kusaba baleme kunkwata. Bino omusanga agenda mu bwenzi naye nga Katonda asaba Allah mukyala wange bino aleme bigwamu kuba naabigwamu nze nfudde. Kale laba atidde omukyala naye tatidde Allah we amulaba ebbanga lyonna. Kati edduwa eyo omuntu gy'asaba lima fihi min su, erimu okubeera nti mwana wattu onuyidde okukola ezambi ate wakati mu kubeera nti osaba Allah, edduwa eyo Allah tajagala. Oba qati'ata rahim, oba osaba Allah okutula oluganda, Allah siŋompa nenjawukana ku bantu bano, Allah nsaba onsitule madaala nange nebeerewo ku lwange, nabo mbeesonyiwe mbaviire nkole byange nabo bakole byange. Ng'osaba Allah akuwe ku ssente weeyawule kuba oluganda lwo olaba bakuswaza n'ebirala. Edduwa ezifaananako bwe zityo ezo nonno Allah tazaanukula. Naye kambakakase kino edduwa yo webanga ebyo teri ku ebyo bye twogedde, Allah subhanahu wa ta'ala ye samiun qaribun mujibun karim. Allah awulira nnyo okusaba kwaffe, awulira ate mwanukuzi nnyo. Kyova olaba bannamalungu bajja eri Allah, bajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne bamubuuza, ya Rasulallah, am rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Ya Rasulallah, Allah waffe ali kumpi tumusabe mukama oba ali wala nnyo tumusabe mu lwatu? Allah ali kumpi tumusabe mukama oba ali wala nnyo tubeere nga mwana wattu tumukowoola n'amaloboozi aga waggulu? Baba akabuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekibuuzo, Allah n'aga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarushudun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaddu bange baba kuneebuuzizaako ebinkwatako bagambe fa inni qarib, bagambe mbali kumpi nnyo. Ujibu da'wata da'i idha da'an, webituuka nti byakwanukula nyanukula omwa yenna abankowodde mu mbeera efaananako bwetyo. Ujibu da'wata da'i idha da'an, ndi rede okwanukula okukoola kw'omuntu yenna mu kaseera waba nsabidde. Ng'ekitegeeza ki? Nti Allah aba agambye nti ndi kumpi. Ekitegeeza tulina okubeera nti tetumukuula na kuwoggana,
oba osabye otya mu ddoboozi nga likakkamu tekyetagisa kuwogana buli omwategeere nti oli yekyasusse ekikye nedda. Allah awulira nnyo ebigambo by'abaddu be, kyeyaga nti ujibu da'wata da'i idha da'an, nyanukula okusaba kw'omusabi yenna abansabye. So nabwekyo falyastajibuli, bwe mba mwagala mbakolera ebyammwe musooke munnyanukule. waliyuminu bi, era munzikirize. laallahum yarushudun, bwe munaakola ekyo mujja kuluŋŋamizibwa mu mbeera efaananako bwekyo. So gwe mukwano gwange ali eyo atulaba era atugoberera, mwana wattu wandibadde otunula nnyo biki ebikuviirako okubeera nti edduwaayo eyanukulwa. mulungi ogwayita atwalaba ebintu ebyo omusanvu omwali atadarruu, alkhawf. omuntu anaasaba Allah alina okubeera nga mwetowaze, omutima gye guli ku ebyo byasaba, yekkakkanya. ebyo byonna bitegeeza tadarruu, kubeera nti weetowaza. omuntu oyo anaasaba Allah subhanahu wa ta'ala alina okuba ne tadarru, mwetowaze eri oyo gwasaba Allah subhanahu wa ta'ala. netulaba ti era omuntu oyo alina okuba ne khawfu, kuba nti atya oyo gwasaba, nga bwe twabaga nti Allah yatugamba innama dhalikum shaitan, bwe yayogera ku sitaani nti etiisatiisa mikwano gyayo, yukhawifu awliyaa, naga nti mazima shaitaani eyo etiisatiisa mikwano gyayo, kasita ogikirizaamu era ekutiisatiisa kyo baba bakola ebintu nga yenna atidde ali ku paniki, babeera n'okutya. era mu bimu ku bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byasooka okubonereza omuntu omushiriku, byasooka omubonereza singa aba akoze shiriki, nga jalibu kukasuka kutya mu mutima gwe. saawa bina abeera mu kutya, niwalaba akanyonyi akawuka obuuka atya, enjuki obuyuki nga yeetoolera waali aga nti kino bizibu ki bino ebijja. kakati Allah yatuga nti nama dhalikum shaitani yukhawifu awliyaa, eyo sitaani gye mulaba etiisatiisa mikwano gyayo. naye Allah aga nti fala takhafuhu, temugitya, wakhafuni abula mutyenze yabatonda. so wakati mu kubeera nti osaba Allah baamu n'okubeera nti omutya takuwa, kola ebyo byayagala. nti wensaba fenna omuntu yenna ng'olina kyomwetaagako olongoosa gyali, oba olina eddaala ly'omuteekamu waayi olina kyomwetaagako. ate Allah subhanahu wa ta'ala waatali ffe tetusobola beerawo, kuba byonna bye tulina bibye, byonna bye tulina bibye. so bwekyo mukwano gwaffe ali atulaba atadarru walkhawfu, kuba nti wekkakkanya, walkhawfu n'okubeera nti olimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. n'ekyokusatu nga tulina okubeera nti tukiteekamu nnyo amaanyi, arrajau, essuubi. essuubi, kigambo suubi mwana wattu kikulu nnyo mu kusaba Allah. lwaki oggwamu essuubi nga twabagamba n'omukozi w'amazambi Allah amuga nti toggwamu ssuubi, suratu Ghafir. Allah nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, ngambira abaddu bange abo abawulira nga bakutuseewo essuubi olw'amazambi gakoze nti la yaghfira Allah lahum, ti Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubasonyiwa, bagambe nedda tebaggwamu ssuubi. oyo nonno mukozi w'amazambi, ate gwasa ayina obwetaavu, ate gwe ayina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. lwaki oggwamu mangu essuubi? abange wa Allah tusuubirengayo ebirungi.
Allah subhanahu wa ta'ala yagambye nti nsaba nja kuwa. Lwaki atonga nti nampa lwaki nga aluddewo okumpa? Bannange omanyi omu Imam Shafi yaga nti wawudduwa zetuzuukira n'ekiro nolajana naye notuuka nogwamu essuno nga nyimiridde nzuukuka neesirabawo kyenji. yaga nti sihamu llaili la tukhti, edduwa ezo zozuukira ekiro wallahi tezikuba miss. nga nzuukuse mirimu gyeyongera kyankalanya ugaba maka gazunga gatagala butagazi naye nga ate nsiiba kiro nzuukuka n'ensaala. yaga nti sihamu llaili la tukhti, ali eyandaba ng'embeera eyo giyitamu. yagamba Imam Shafi'i rahimahullah ti obusaale obukubibwa mu budde obw'ekiro tebukuba miss. obusaale obukubibwa mu budde obw'ekiro tebukuba miss, walakin laha amad, abula just buyina kaseera buseera. Allah aba akuwadde kaseera buseera nga ayagala oyongera okubeera nti ogenda mu maaso n'okumusaba. baba nandi anna dua wal ibada, kusaba Allah ibada. owa abantu nga Allah mukumanyako edduwa togikomya obukomi bwotyo, ebeere nga mwana wattu eviira ddala ku mutima. yabeera nga atunyonnyola ku mbeera bwetyo ey'edduwa okubeera nti ogijjira ddala ku mutima. omumanyi oyo bamuyita Abdullahi bun Muhammad bun Hamid rahimahullah. yaga nti min alamati al ijaba, mukubonera obulaga nti Allah akwanukudde, ayuwafikaka Allahu lidua walakin addua la yakunu fi tarafi lisan. yagamba nti Allah okubeera nti akuwa obusobozi obukubeera nti ofunye obwetaavu bwonna noddukira gyali n'otaddukira eri kitonde, mwanattu ekyo kiba kya bbeeyi. naye n'agamba edduwa teva buvi ku lulimi bweti nti Allah mpa kino, Allah kola bwoti, no. yaga nti edduwa bal la budda an yasdira min samamin kalb, edduwa erina okubeera nti eviira ddala ku mutima. saba Allah nga naawe ekigambo kiwulira kiviira ddala eri ku mutima. naga nti fa idha sadara min samamin kalb min samim alqalb, singa ekigambo ekyo, singa okusabako, singa edduwaayo enaaviira ddala ku mutima, yagamba min qalbi lhayi muqabbil ala khalik, naddala nga ate n'omutima gwo
mutukuvu mu mbeera efaananako bwetyo omutonzi yagutonda ajja kubanga edduwa yajyanukula. fallahu la yakhibu duaahu, era edduwa eyo tagizaayo. edduwa gyosabye ngaeva ku mutima, maadhalika nga n'omutima ofaayo guyonja toguteekamu mazambi, edduwa Allah subhanahu wa ta'ala teina kijigaana kubeera nti etuuka gyali. wala yuradduhu, era tagizaayo. bal imma annahu yuti'a su'alaka wa yajibu du'aik, abula ayinza okubeera nti kyennyini kyomusabye akikuwa nedduwayo n'agyanukula. au ayudakhira du'aik, oba okubeera nga akuterekera edduwayo ng'akwanukudde. manye ebintu bino tetera nnyo biteekako birowoozo. Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula mu mbeera ez'enjawulo. oyinza okubeera nga omusaba ekintu nti mathalan Allah musaba mpe ku ssente nange ngule ku motoka, wallahi n'agikuwa n'ateekawo amakubo kakane motoka ogifunye mu mbeera efaananako bwiti, oba awo akwanukudde. oba okubeera nti ayudakhira duaik hatha fi l akhira, oba okubeera nti edduwaayo eyo gyosabye ey'akamotoka Allah n'agitereka buteresi, n'agikuterekeramu ekyebbeeyi kunaku lw'enkomerero ng'agera gikuwamu jjana, gw'oli eno osaba bangalo wawa abantu nga Allah tagenda kukibawa ekyo ekyokuva mu muzigo, ng'ojja kufa oli muzigo. era nga wonaasaba Allah agenda kikuterekera, agenda kuwa ayagala kuwa bangalo ya mujjana, ayagala kuwa kalina ya mujjana, gwe ng'oli eno olajjana na duniya. Allah edduwayo agiterese, alaba nti sula ono nemuwa ku kalina ebyanviriddeko okubeera nti afuna obulamu obulungi ku akhira, agenda bita nemana nemuwa akamotoka oba nemuwa ekifo kino, tagenda kuddamu kuntegeera. edduwa Allah n'agikuterekera akuwa ebiri ebya akhira ebitamanyi duniya. so tugaa nti Allah tanyanukudde mu mbeerere. oba ayusarrifa anka min balai bibarakati duaika ma la ta'lamuhu, oba okubeera nti tugambye ebyo ani abifuna yoyo asoma edduwa ng'eva ku mutima, abange tusabenga Allah ng'omutima gwo ogutukuzza, ng'okakasa byoyogera byebyo biva ku mutima. edduwa shekha tugaye tekuma bukumi, teva ku lulimi kyokka, la sabanga osabira ddala ebigambo nga biva ku mutima. nga wogamba omuntu kagamba ebigambo bino naye biva ku mutima, ebyo tuba tubigamba abantu. lwaki ye Allah tuba twogera naye ebigambo byaffe waki biva ku lulimi wokka, likavive ku lulimi bagaye nti edduwa eva ku mutima, maadhalika nga omutima ogwo muyonjo, teri kijigaana, terina jiji lijigaana kutuuka wa Allah. era Allah kwanukula nenaatubulira ennyanukula Allah subhanahu wa ta'ala zatwanukulamu nga tulabye olwanukula olusooka kubeera nti Allah akuwa kyennyini kyomusabye nti Allah mpa kino n'akikuwa, oba okubeera nti ayudakhiraka duaika fi l akhira, oba edduwayo gikuterekera akusasulemu yauma alqiyama. ekyokusatu oba okubeera nti ayasrif anka min balai bibarakati duaika ma la ta'lamu, oba okubeera nti osabye Allah n'olwebwebbeeyi bwedduwa gyosabye Allah n'atakuwa kino, kuba ffe tetumanyi birungi, tetumanyi birungi bitusaanira, ate Allah yasinga otumanya, yasinga okumanya what is best for us, ebirungi gye tuli. kati osobola okusaba Allah fayughayiru lak fayusarrif lak duaik, nabiira nti edduwa yagikyusaamu, gw'osaba kino olw'okuba nti edduwa gy'osabye erimu omukisa, Allah ngaha waliwo ogulwadde ogujja mu kkubo gusukaali gwo, sula nsaba kamotoka naye kana akamotoka tekalimu sukaali ogwo ogujja, oba ensigo okulwala. bannaye abaddu gye bali ebitundu ebabirwadde nga sente ze bafulumya tezimanyi gwe alina mmotoka, nga emmotoka zonna tezikyamugasa, ate agituulemu alagawa bulamu bwa mu ddwaliro.
motoka ziri awo mu paakingi zituuka ebyuma ne bitalagga olwokuba tebakyazivuga nti bannanyini baazo bali mu malwaliro. Kati emmotoka gwe gyosaba Allah gyoyanira oba goloofa kalina oba ki, Allah agamba kamutaasa obulamu bw'okuwangalira mu ddwaliro, kamutaasa obulamu bw'okumukalirira abaddu gye bali nga bakalirira kansa ali ku stage ennene bamukalirira, abaddu gye bali babakyusa omusaayi, baddu gye bali bafulumira bafuyisiza mu bupiira, baliira mu bupiira baliko oxygeni naye nga gwe byolulunkanira babiina naye nga biri useless. Kiri ate Allah kyakutte tekimanyi bino era nebaga nti biri katubitwale tukuwe kino nga tayinza bino bisigaza. So namwe ekyo omukkiriza ali eyandaba togamba nti osabye Allah n'atakuwa. Ayinza okubeera nti edduwaayo agikukyusirizaamu ekisinga okubeera nga kirungi, gwe ate kyotamanyi nolabula bintu banno obadde mu motoka accident negira ati gwe Allah nakuyamba noyita ku accident ye te motoka negwa oba masala obadde ku kkubo negira eti obadde wakavawo woti swi negwawo katebeere ng'ekubetenta nitakugwira umanyi ki magezi kigo kitaddemu okubeera nti kanyanguwe egwawo. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala yinza okubanga duwa zaffe owo ebintu ebimu Allah subhanahu wa ta'ala byatutaasizaako nga wallahi duwa gye wasaba naye nga gwe tokimanyi. Wasabanga eno Allah birala naye nga gamba olw'okumanya kwange gundi ono kamutaase kino na kino. Yinza okuba olajja nakamotoka nga Allah kwagenda oyisiza kakutwale nga kanjira mu mukuuma akamotoka kankaleke biizinihi subhanahu wa ta'ala. So mukwano gwaffe ali yatulaba era tugoberera edduwa lwana okulaba nti eviira ddala ku mutima, omutima gubeerewo kalombolombo kakulu nnyo, hudhurul qalb fi du'a, omutima gubeerewo ebibuuzo byonna bikuŋŋaanya obiteekeko oyo gwosaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba mukwano gwange ali yampuliriza singa omutima gunaabeerawo mu dduwa, edduwayo teyina jiji mu mbeera eyo. Tusaddaaka ng'ate bwe tuyiga osobola okusindikayo saddaaka oyambe ku balala biizinillah wakati mu kubeera nti tugenda mu kuwummulamuko. Nja kusaba tovaako tukyeyongerayo n'okusaba Allah nga tuli ku kigambo ekigaa nti wa min da'wati la yustajab laha, tuli mu dduwega nti Allah tukusaba ottaasa okusaba okutayanukulibwa. Tulaba obulombolombo omuntu bw'ayitamu bw'alina otunuulira wakati mu kusaba Allah. Tovaako tukyakubaona ebirala bingi. Eno ye Salam TV. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi, bwafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu, we tusomera, we twenywereza mu byokwerinda era we tusanyukira. Ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaga intaneti eyesigika. Weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka. Obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti. Genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwe intaneti ekola ebyewuunyisa. Better study tips. Use a secure PIN. Use a combination of letters, numbers, and symbols to make your PIN more secure. Avoid using easy-to-guess patterns like 1234, 4321, or 2468. Better study. Be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo.
We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion, a greener future, youth centricity, diversity, and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACCO initiative, Stanbic graduate program, participation in Taso Butonde and running out of trees, Stanbic for Her, and National Schools Championship, we as Stanbic Uganda remain committed to the growth and development of all. We believe in Uganda. Eno ye Salam TV. بسم الله وفي الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وبعد Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza tuwadde akaseera kano okubaako kyetweyigiriza mu bigambo ekyokusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyimiridde tugambe mukwano gwaffe ali atulaba nti woba osaba Allah ebirowoozo omutima byonna byolekeze eri Allah ku nsonga eyo era qala Sheikh Saad bin Nasir ash-Shathri omanyi ayitibwa Saad bin Nasir atugamba rahimahullah yambagi lilabd lilibad an tankasin qulubahum bayna yaday llahi azza wa jal kigwanidde eri abaddu ffenna abaddu ba Allah bwe tubanga tusaba Allah emitima gyaffe gimenyeke. Ekigambo kumenyeka kyategeeza omuntu waga nti yemenye akakkanye emitima gyaffe gigwanidde okubeera nti gikakkana maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kubeera nti tumusaba. Ekirala wa an takhda' wa tadhallal jawahirihim bayna yadayhi subhanahu wa ta'ala. N'ekirala si mutima gwokka, n'ebitundu byaffe ebisigadde birina okubeera nti tutuula mu ntuula ey'okuwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Abaffe omuntu woba osaba Allah oba otudde otya? Kugula okumukulya eri eno oli ku ssimu mu mbeera eyo eno olaba TV ate osaba Allah bya tebigatta. Entuula kikwetaagisa okubeera nti otuula bulungi weewombeekeko ng'osaba Allah, kakkanako fukamidde ku maviivi go otudde entuula nga si yakukakkanya. Sheikh agambye omutima gubeere mukakkamu nga guli ku dduwa, maaso g'ekiba Allah gubeere mumenyefu, gubeere mugonvu wakati mu kusaba Allah, ate n'ebiyungo byo bibeere nga obitadde mu position ey'okuba nti biraga obugonvu eri Allah. N'agamba atoyitirize nnyo okubeera nga omusaba mu mbeera efaananako bwetyo. So ebigambo ebyo byonna kano gaffe ali eyo atulaba bituzaayo ku kubeera nti tufaayo nnyo okubeera nga mwana wattu tutunuulira ensaba yaffe gye tusabamu Allah. Gwali eyo andaba bino bye tuzze nga tukoonako bwotyo bw'osaba osanga ensonga ebadde eganye edduwa zo okubeera nti Allah azaanukula. Tereeza n'agentereze wakati mu kusaba Allah Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo alyoka abeere nga akutula ensonga zaffe mwana wattu ze twetaaga. Kakati waliwo kyetuyita al-i'tida fi du'a, okukola obulumbaganyi mu dduwa. Edduwa erimu obulumbaganyi, al-i'tida fi du'a, ate nga tukimanyi bulungi nnyo Allah yali atulagira okumusaba amayizi aga nti inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin.
Allah tayagala bantu bakola bulumbaganyi mu dduwa. Omuntu akola atya obulumbaganyi mu dduwa? Osanga ensaba yaffe gye tusabamu mwana wattu erimu obulumbaganyi, kyovulaba Allah tatumalira oba tatukolera ebyo bye tuba tumusabye. Qala al-allamata Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, manya ayitibwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, tugamba nti al-i'tida fi ad-du'a taratan bi an yas'alu ma la yajuzu lahu su'alahu min al-i'anati ala al-muharramat. Sokera ddala mwana wattu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ga nti okola obulumbaganyi mu dduwa olumu kiyinza okubeera nga kijja omuntu okubeera nti asaba ekyo Allah kyatakkiriza, ti Allah ompaayo kasente nenywayo nange kabbiya nenfunayo wana ezakabbiya, obwo bulumbaganyi, kubanga Allah agambye bbiya ali haram, omwenge guli haram. Oba Allah nsaasira mbayite kulitalaba beere nga mbabba nange nfune ekyokulya. Obwo bulumbaganyi mu dduwa, omuntu okubeera nti asaba ayambibweko Allah mu kumujooga. Wa taratan bi an yas'alu ma la yaf'aluhu Allah, oba okubeera nti omuntu asaba, bulumbaganyi bujja butya mu dduwa, omuntu okubeera nti asaba ekyo Allah kyatakola. Mathalan kuga nti Allah nkusaba neme kufa, mbeere kuno ku nsi pangale nga teri kufa, ate nga ye kennyini agaye nti kullu man alayha fan, buli ekiri kuno ku nsi kyakufa kyakuggwaawo, kullu nafsin dha'iqatul maut. Agambye kirala ate naawe osaba kirala. Singa omuddu akola ekyo manya aba akoze al-i'tida fi du'a, okusaba Allah ebyo byatakola nga mutuufu yayogera kirala ate naawe omusaba kirala. Oba ayarfa anhu lawazimu albashariya, kyokulabirako okusaba Allah kujjeko ebintu nga byakatala eri omuntu okuba nti abiyitamu. Mathalan okugenda emmanju, osaba Allah akujjeko okugenda emmanju oba kukuswaza, tekijja. Oba omuntu oga nti Allah njyako okubeera nti sirya, ate nga kimanyikiddwa omuntu okuba nti waali alina okubeera nga alya. Mu mbeera eyo singa omuntu ekyo akikola aba akoze obulumbaganyi mu dduwa. Au ma'asumin, oba okubeera nti osaba Allah akuwa okubeera nti gobeera tokola zambi wadde nti Allah nkusaba, ate nga buli mwanadamu yenna musobya mu mbeera efaananako bwetyo. Ekirala mu mbeera eyo ekiraga okubeera nti omuntu singa aba akisabye aba akoze obulumbaganyi mu dduwa. Au an yattali'ahu ala ghaibihi, mathalan era okusaba Allah akulage ku ebyo byafuula nti tebirabibwa, biri minal umuri al-ghaib, nuga nti Allah nkusaba ondage kujjana, already yagambye gyeri era agifuula ebimu ku bintu ebyo ebitalabwako at this time. Allah nkusaba ondage ku muliro, njagala ndabe ku bamalayika abo, mu mbeera efaananako bwetyo naddala eriffe abantu. Oba okoze obulumbaganyi mu dduwa. Oba au an yas'alu an yajaluhu malla an yajaluhu min al-ma'sumin au an yajaluhu malla zawjata wala umma. Oba okusaba Allah abeere nga akuwa omwana nga toyina maama oba nga toyina mukyala, mu mbeera efaananako bwetyo. Omwana avevuve mu bbanga nga ate ye ataddeho sababu ey'okufuna omwana, walina kubeerawo combination y'abantu babiri, ate gw'osaba omwana nga tewali sababu eyo, obono nno buba bulumbaganyi mu mbeera oba osabye Allah ensaba efaananako bwetyo. N'ebirala bingi ebiraga obulumbaganyi mu dduwa. Naye nti fakullu su'alin yunakis hukma Allah au yatadammana
munaqadati shar'iyyatu wa awamiri konna okusaba omuntu kwasaba naye nga kulimu okubeera nti kukakkanya hikmata Allahi, kulimu okwawukana n'ebyo Allah byeyateekateeka mu kumanya kwe okwa waggulu, oba okubeera nti kukakkanya kukuviirako osaba kwawukana ku biragiro bya Allah, au oba okubeera nti yatadammana khalaf ma akhbarahu bih, kubeera nti oyawukana ku ebyo Allah byaba agambye aga nti fahuwa i'tida la yuhibbuhu Allah, obuno nno buba bulumbaganyi bw'oba okoze mu kusaba Allah, Allah bw'atayagala mu mbeera eyo. Wala yuhibbuhu sairu, era Allah tayagala muntu asaba nga asaba byonna bye tukonyeeko. Naga nti fasharru al-i'tidai birraf'i sawti aidan, era n'ebimu ku biraga obulumbaganyi bw'edduwa mu kusaba Allah kwe kubeera nti omuntu ate ositula nnyo eddoboozi ekisusse n'owoggana agaga nti kiyona abadde ki, alinga atuukiddwako okufa kumba oli mu dduwa. Nedda, okusaba ennyo n'ositula eddoboozi si kyekitegeeza okubeera nti Allah akwanukudde. No, saba si kugira nnyo kaama ate tusitula nnyo okukanga abalala. Nedda, tusabe mu ddoboozi ekkakkamu mu mbeera efaanako bwetyo. Singa omuntu akikola n'osussa eddoboozi n'olisitulya ddala n'okanga n'abalala, ekyo nakyo kibalibwa mu kubeera nti omuntu akoze obulumbaganyi mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, era ebirala ebimu ku biremesa edduwa zaffe okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala azanukula bwe muli akilul haram, okulya haramu. Era omuntu yenna ayagala edduwa yo eyanukulibwe tajannubul haram, olina okwewala okulya haramu, olina okwegendereza mwana wattu ebyokulya byolya. Oba yali omu ku basahaba bannabbi ayitibwa Saadi, bwe mbaseerabidde, yajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, wemba nga njagala okusaba Allah nga kyemusaba kyampa, nyinza kukola nti oyinza kumpa magezi ki? Kubeera nti edduwa zange Allah azanukula. Liriza nnyo gwatulaba omulungi era otubeere nga weekenneenye ensonga eno. Sahaba abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bwemba nga njagala okusaba Allah nga kyemusabye kyampa edduwa yange tebeerako jjiji, nkole ntya? Nabbi yamugamba ekigambo, yamugamba nti atyib mat'amaka, longoosa ebyokulya byolya. Yani oba wakulya lya halali. Allahu akbar. Oba wakulya lya halali. Era Saadi bamwitanga Saadi mustajaba dua. Saadi ayanukulibwa edduwa ze. Edduwa, buli dduwa gye yasabanga, la hawla wala quwwata illa billah, okuva olwo yeewala okulya haram, Allah n'ayanukula edduwa nga tasaba dduwa okuggyako nga Allah agyanukula. Kyo hadithi era tujja giraba mulyango gw'abantu Allah bayanukula edduwa zaabwe karamatullah, nga bafuuka mikwano gye Allah subhanahu wa ta'ala olusaba bw'ati. Allah yanukulira edduwa ya Saadi, yakireeta ekyafaayo. Baali n'omusajja ku nsonga ya ttaka, sajja n'agira bw'atyo nga omanyira abantu ennaku zino, gwe omutuufu nannyini ttaka ate gwe afuuka omubbi, gwe gwayita omubbi nga yeye muyaayi. Bagenze wa sahaba, aliwo omukadde kyafaayo tujja kwongera tukyekenneenye naye kino kyakuyiga. Bagendayo babalamule, ono nabbisa Saadi ettaka, naye nga Saadi yali ku mazima. Mu mbeera efaananako bwetyo, Saadi amugamba, nsobola ntya nze okubba ettaka? Nze yawulira Nabbi sallallahu nti omuntu yenna ne waanabbaluta
yauma alqiyama Allah agenda kubeera nga olutolo alumusimira mu nsi 7 alumwetikise. Kati nze nkubbe miskini nze nanga nti wobanga byoyogera olimba nsaba Allah akuziba amaaso. Edduwa eyo Saadi yagisaba tiwoba byoyogera olimba nsaba Allah kuziba amaaso. Twagala kulaba abafu omuntu eyewala haramu Allah aba yanukula edduwa bwayitambale sajja Allah amuziba amaaso. Era olw'amaaso olwaziba bwe bati n'agamba edduwa ya Saadi yankwata. Era abantu ngati wabagaba nange amaaso gano teri nsonga ndala abula dduwa ya Saadi yankwata. Era yafiira na mu luzzi olwali okumpi awo waka abazungu olw'okuba yali talaba n'agwa mu mazzi n'afa. Naye nga asulan dduwa ya Saadi so nabwekyo singa twesamba okulya haramu mwana tu Allah ajja kwanukula edduwa zaffe tewali kigenda kulemesa dduwa zaffe kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wewali okulya riba, wewali betting, abavubuka sente zaffe za betting olujjayo n'otwala ewaka ddyo n'ogula ekikomando. Tulimba abasuubuzi olayira nti wallahi siryako tubbira minzaani n'emirengo oyo haramu. Bannaye twegendereze twekaana kusaba Allah nga tatuwa naye nga haramu ono gwe tulya yalemesezza ate Allah akuwe riziki ennungi ng'ate gw'olya biddugala ayagala akulekerayo mubiddugala byo anti byewamanyire okulya. So nabwekityo bannaye tulongoose ebyokulya byaffe. Nabbi yawoolya amagezi nga nti atuyib mat'amaka bw'obanga oyagala edduwa zo zanukulwe beera ng'olongoosa byolya. Omukkiriza yenna tamala galyalya bwe batyo. Otunuulira nnyo byolya alya yatulaba omulungi tumala galyalya n'owunyiriza abange kyengenda okulya kiri mu makubo matuufu oba nedda. Kyova olaba ayaati zonna Allah atulagira kulya birungi. Yaga nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulyemu ebyo ebirungi ayi halal si haram. Mulyemu ebyo ebirungi bye tuba tubagabiridde. Laba kituzaayo nti tulina kulya mu birungi. Ayenda nejja Allah ng'akuwola abantu ffenna musiraamu si musiraamu. Allah nti ya ayuha nnaasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Abange mmwe abantu mwenna we muba baakulya mulye mu nsi ebiri halali ng'ate tayyiba. Halal mwebyo Allah byakkiriza ate nga tayyiba ate nga birungi eri emibiri gyammwe. Wabwa munaye ekintu nga kirungi naye ng'ate omulala si kirungi gyali kiri halal naye ng'ate oli wakirya kimufuukuula omubiri omanya kati tekiri tayyiba tekyakwatagana na mubiri gwe mu mbeera efaananako bwetyo. So twewala okulya haramu. Kyobula n'edduwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasabanga mukyala we Musalama radiyallahu ta'ala anha yatuga nti Nabbi sallama gisabanga era ne namukubiza nayo okugisoma ojja girabanga tusabiramu mu dduwa eyo riziki ennungi. Allahumma inni buli kumaca Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allah nkusaba ompa okumanya okugasa. Ekyaddamu munnababiri wa rizqan tayyiba. Era Allah oba wakumpa riziki mpe ennungi eyo eya halali waayi osobola okubeera mu bantu abanukulwa edduwa zaabwe. Wa rizqan tayyiba Allah nkusaba olongoosa amakubo gange genjigyamu riziki. Ekyo kitwetaagisa buli omu okutwala akadde okulaba wawojja olongooseewo owedduuka opime ebiwera. Minzaani oleme gitega kayinja kubanga oyo abeera haramu. Alenga olenga ebiwera. Omusuubuzi omuntu omugaye nti munaye ngatte n'ogigula naye kyayina mu mbeera agitwale ng'omuntu akimanyi
naye ogira n'omulimba onoligino oninga naawe omuli mutima oseka olayira n'okula wallahi n'ogisanga ewantu ojja kumbulira ojja kwambala nenga nawe okimanyi tegenda kusuusa weeks 3 naye nga olw'okuba gweoyagala oyitewo y'omuwadde maaso yagenda kaaba amaziga gozo nasanyuka ekiva mu ebyo olwa haramu oyo gwe tuba tulidde duwa zaffe tezaanukulwa kyekyokulabirako ekyomusajja Nabi sasama kyatukubira mu hadithi nga atunyumiza sooka gamba nti inna allaha amara almusalina bima amara bihi almu'minun Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ababaka ebyo yalagira abakkiriza era nasoma aya ezo ezitulagira Allah gati ya ayuha rusulu bange mu ababaka mulye mwebyo ebirungi betuba tubawadde Allah era nakoola n'abakkiriza nanti abange mu abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye mwebyo ebirungi ebiri halal byetubawadde. Nabbi sallama yali omuntu ayatukubira ebyokulabirako tutegeere mangu kyategeeza n'atukubira ekyokulabirako naga nti kifaananako ng'omusajja ash'atha agbala yenna ajjudde enfuufu alyawo akooye asiwuse enviiri zonna ziri byazo ali eyo mu ddungu abadde ayina ensolo ye mwana wattu yebaddeko ebyokulya nemubulako mu ddungu n'atandika ogiyiga yenna nsiwuse muyonta ali awo na wakati mu kuginoonya nga tagiraba emirembe gimuweddeko n'abeera nga option gye yasigaza yakudde eri Allah amusabe abeeko kyamukolera. Akhiru mataf yamuddu yadayira sama awanika emikono gye ayita Allah we ya rabbi ya rabbi ya rabbi ay Allah wange amuyita Allah we Allah wange Allah wange ewamu n'ekyamukoola nga wa mat'amuhu haram. Nabbi atugamba ayita Allah amutaase naye nga bulijjo byabadde alya haram mere gyalya haram wa mashrabuhu haram ebyokunywa byabadde alya nabyo haram wa malabisuhu haram ebyambalo byabadde ayambala abadde abba bibbe naye haram mu mbeera efaananako bwetyo. Waguddiya bil haram n'okumukuza bamukuliza ku haram. Nabbi amayiza aga naye mmwe mulowooza ani ayinza okwanukula omuntu oyo yenna nga haram yenna ddate abadde byalya haram bamukuliza mu haram byayambadde haram ebyokunywa haram ani ayinza okwanukula omuntu oyo mukyafu? Ntujjawo obujulizi obugamba nti omuntu wabanga alidde haramu kyekimu ku bintu ebigaanisa edduwa zaffe okubeera nti Allah tazaanukula bwe tuba tulidde haram. Twewale haram tubeere mu bantu abanaayanukulwa edduwa zaabwe nga bw'olaba sahaba nabbi Saadi mu mbeera eyo. Akhiran katumayiza njagala tumayize n'ekigambo kino ekya Abi Dardai radiyallahu ta'ala anhu sahabin jalil agamba atubuulira ati kukusaba Allah aga nti udi'u Allah ta'ala fi yawmi sarra'ik gw'omulungi ali atulaba kano genda nako saba agamba Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu udi'u Allah saba Allah fi yawmi sarra'ik Allah musabe mu lunaku lwo olw'essanyu Allah musabe mu lunaku lwo olw'essanyu la'allahu osanga yastajiba laka fi yawmi dharra'ik osanga gw'omulungi ali atulaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwanukula ate mukadde ng'olina obuzibu olw'edduwa eri gye wasaba fi sarra'ik mu ssanyu lyo n'akwanukula mu kaseera ng'olina obuzibu. So baganda baffe abalungi tweggyemu emize egy'okusaba Allah wokka nga tuli mu buzibu. Olaba oli asaala sunna ennyingi awumanya alina ebizibu asibye olw'emmande olw'okuna naye ng'olumu abikola lwa bizibu era singa abeera mu ssanyu ebyo tabikola.
Allah tumusabe fi sarraina musanyu lyaffe osanga bwe tunaafuna obuzibu naye agenda tuddukira. Tumirako mikwano gyaffe emirungi mwenna ababaddeko Skyline Progressive ekyemu waffe Mr. Kazibwe, tukutumiddeko Mr. Mukeba mwenna, madamu waffe naawe tukutumiddeko assistant HM administrator mwenna tubatumiddeko masha Allah, Sheikh Kapio abasomesa mwenna ne mama Sheikh Burhan naawe tukutumiddeko Kanda Secondary Haji Maseruka basa musawo Sara nabonna mwenna tubatumiddeko Mr. Saura tubatumiddeko Sekabra Azizi tukutumiddeko naawe Kirinya Bombe Masjidi Imam Nadhiri mwenna Salongo basalongo mwenna tubatumiddeko Sheikh Faruku naawe tukutumiddeko mwebale kubeera nti mubeerako mu mbeera efaananako bwetyo. Masjidi Jami Al-Madina nammwe mwenna tubatumiddeko Mama Chidde Sulaimani Sekama Madina we tukutumiddeko chairman waffe Mr. Jagwe tukutumiddeko n'omulwadde tusaba Allah abeerenga amusuusa ne hajjati wamu mu mbeera efaananako bwetyo. Ekisimu mikwano gyaffe emirungi nammwe tubatumiddeko Hajjati Maria Mwami Juma Kaluba Shila Farid namwenna Juma bato Fidaus bonna tubatumiddeko bakadde baffe abalungi Hajjati Nava Haji Idris Nkonge naawe tukutumiddeko Hajjati Hajara mwenna tubatumiddeko. Saba Allah abeerenga abatukuumira, saba Allah tuwe okubeera nti twewala haram anaatuviirako okubeera nti twanukula duwa zaffe. Saba Allah mwenna ababaddeko abawo okubeera nti mugasibwa n'ebigambo bino bye tuva okubeera nti twejjukanya. Saba Allah ateekemu abo abamusaba nga twanukula edduwa zetuba tusabye. Innahu waliyu dhalika alqadir alayhi wa sallallahu ala khayri khalqillah salawatullahi wa salamuhu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.